kati olw'okuba alabye ng'abaana ababe baadibira ku lujja kati awoza kimu ng'omwana owange era avuddeko nga muto. Tikola bwoti yogera sente zonna zoyagala nzikuwe ondeke ntwale mukyala wange mu mirembe otuleke va mu bintu byaffe kubanga kyemmanyi kati gwe obwavu bwe bukutabula kankuwe sente obiveemu. Sente zonna zenjagala nze siina nusu n'emu gye nkwagaza sina kintu n'ekimu kye njagala kuva gy'oli wabula njagala okola ekintu ekyo weesonyiwa omwana wa mwannyinaze kyekyokka. Naye kakazi gwe wabaaki kiki kyoyagala nkole otegere nti sente zange nzeetaaga. N'abeera nga adobonkanya emikisa gy'omwana egyo mu maaso omwana wa mwannyina. Anti kalina omutima omubi kakazi kabi nnyo kalina efutwa kalina omutima ogutaagaliza omutima gwe kalina gulinga ogoye yayo kyamasiro kabi nnyo kyova olaba kati nsaba gavumenti ne poliisi munyambeko akakazi kano tukakwasa amaanyi kakangavulwe. Sigenda kukireka mu bbanga etteeka ligenda kuyimirira ng'etteeka. Lwaki onemerako tolina wammwe? Nolemera ku muntu. Alo? Kino kikazi kikomyewo. Kati omutojja tetusobola tesiza wano nga weekiri. Ati nze nabadde manyi kigenzi. Okuga mu tujje tukole ki? Twogerere. Ngenza okukomawo mu nju nga kijjudde mu nju wonna wamu kijjudde weekiri. Simanyi omukazi kyengina omukola ono. Kazi annemeddeko simanyi naye nga te kale kasooke nzikakanemu katono ngenda kukubira nzite tulabe ekyokola nga tuli eno tojja. Kale simanyi Ala jebale kusebe kakati kama akawala kabadde kanemesa kajowa nkasibye nkatadde mukomera kati njagala kola mwangu ndabe nti omukolo gugenda maaso kati njagala olinayo kampuni yonna gy'omumanyiko nga bategeka emikolo. Kale kakati gw'oli ludda gy'oli eka kale kanzije kubanga kati ndi ku bwangu njala emikolo gende mu maaso bagende bano kano bagende otuuka okajja mukomera nga kino kyaggwadde. Kale naye nga balina ebyokupangisa amakanzu ng'ago gomesa ebintu bebiryo ebimikolo babirina abo bajja kukola abo benjagalira ddala abo bajja kukola kanzije tugende tubalabe abajja kunkolera abo.
yeebale kumaluka kaakati omanya amawulire agaliwo endagaano bwedda gye nnoonya ebuze nze ŋŋamba oba alina gye yagitereka ewalala nga si muno mu nju kubanga nnoonyezza mu ddiiro mu kisenge erudda wa yonna endagaano ebuze kati tulina amagezi malala gonna getuyinza kusala nayogera endagaano eyo kuba gyeri nze mbadde ŋŋamba nti oba ojja ofunayo olunaku lumu omutwaleko mu bbaala omunywesi atamiire omusendesende omwogeze endagaano eyo waweeri golooza nze ndowooza omwenge kujjamu ogeza waweeri mutwale njagala tutegulula emitego gyonna gye yatega yesebo kale sebo eyanza Hello. Gyebaleko maama waswa. Kale nnyabo. Kaakati nkubye okutegeeza nti wiiki ku Lwomukaaga ninayo omukolo muwala wange agenda kwanjula. Kirabo. Nedda nnyabo. Gwani akugambye nti muto. Olowooza ki kyatamanyi? Atakkiriza nti omwana owange yanaabakayayaana n'olweza. Ne kitawe yaleka amukoledde enteekateeka emuyambyeko okuva ku luggya. Kyokka mbu avudde ku luggya nga mwana muto. Nze nkusaba ku Lwomukaaga obeereyo. Nkale nnyabo. Kyokka bannange abantu. Kati olw'okuba alabye ng'abaana ababe baadibira ku luggya. Kati awoza kimu ng'omwana owange era avuddeko nga muto. Ne bannange abantu oba ojja jangu oba tojja lekayo. Ndowooza kati ennaku z'omaze mu kkomera otegedde nti nkusobola era nkusinga. Wali kwepankapanka. Nze sifuddeeyo nja kubeera mu kkomera paka ng'ensi etegedde nti nze mutuufu. Gwe mutuufu? Kati kola bw'oti. Yogera sente zonna z'oyagala nzikuwe ondeke ntwale mukyala wange mu mirembe otuleke va mu bintu byaffe kubanga kyemmanyi kati gwe obwavu bwe bukutabula kankuwe sente obiveemu. Sente zonna zenjagala nze siina nnusu n'emu gye nkwagaza sina kintu n'ekimu kye njagala kuva gy'oli wabula njagala okola ekintu ekyo weesonyiwe omwana wa mwannyinaze kyekyokka. Naye kakazi gwe wabaaki kiki kyoyagala nkole otegere nti sente zange nzeetaaga kati bwoba olemedde mbusimanyi kirabo mwana wa mwannyoko kati kola bw'oti mpa obukadde bwange 20 bwe nawa mwami Makasi n'abulya nga tanafa bunzirize ndyoke muve mu bintu byammwe. Owayisebo obukadde 20 bwosaba olwezi balatwaliye zonsaba naliyo ng'ozibawola kati awo mukitegedde bulijjo ekyo kyekikutabula wandibadde wakyogera dda singa weyogera dda nti ekikutabula kukola bintu nga toliiwo n'oŋŋamba nawano tetwandituseewo kati nkitegedde era kati ensonga kati kyenkana ewedde kati tukole bwe tuti kati nze gundi kirabo kamuleke kamwesonyiwe muvuddeko kati gwe kampase gwe kuba kati kyekikutabula si kyekyo kirabo kamuveeko mwesonyiwe kati nno ssebo nkubuulire noba babasimbawo gwe n'ezzike ne baŋŋamba nnondeko nnonda ezzike ne sitwala gwe kufumbirwa. Ani gogerageranya n'ezzike? Ate mulina enjawulo. Oyagala kumanya njawulo eriwo kale
kati kompise zike olugulide kupata kati ngenda kusiba obeere mukomera okaddiwira omwo oveeko enkute olususu lwonna lukuveeko ng'omusota sigenda kujja mukomera ogenda kubeeramu bw'oba wakuva mukomera yesu ajja mala kukomawo ku nsi kuno yali kujja mukomera. Kankusabire naye nkimanyi nti nabagayingira bulijjo bagafuluma nange nja kufuluma. Tojja kufuluma. Nja difuluma. Tonsabira era sagala nali kusiba wasooka kunsabira. Nze manyi nti muntu nja kufuluma. Tojja. Mulamu nomanye ekiriwo bya Katonda alina endagaano mu buwandiike emukkiriza okuwasa akaana ako. Endagaano nga yagijjamu mbu bya Katonda yawola mwami Makansi ssente n'amuwamu akaana ako akawase. Abo basadde nabaki abayinza okutunda omwana waabwe ku lwa ssente. Kati nnoonya ndagaano naye nginoonyeza mu buli wamu wonna embuzi. Mulamu tobonaabona na ndagaano lumba bulumbu poliisi ejje bakwate bakube mu kkomera. Mulamu ekya poliisi kati tekikola. Kati kikola kiti anti poliisi ejja kunsaba obujulizi nga si bulina. kati mulamu ogenda kukola otya? Nina kunoonya ndagaano gye mba mpaayo ekole ng'obujulizi. Kati mulamu ndagaano genda gijjawa? Anti mbadde nzize oba bya Katonda alina ku bintu byakuteresa obiyimpe tukebere tulabe oba mulimu endagaano. Mulamu nkulayirira okufiira mu kitooke kya Gonjanga n'obukuba butonyera. Bya Katonda talina kintu kyali anteresiza wadde eki wadde n'ekimu. Mulamu kati ozzaako ki? Bwenti eddya lyange bwe limpise mu myaganya gy'engalo. Lola nange nkunakuwaliddeko naye ate nga sina ngeri gye nkuyambamu. Ononsonyiwa okubuuza mwami bya Katonda. Joani kituufu ddala kiki kye yakoze? Joani kye yakola kye kino. Nali nina mukwano gwange mwami Makansi yandekera muwala we ng'afa. Bwe yali afa yampita nandekera muwala we. Era omwana oyo nze mulabirira mu buli kimu n'ebisale by'essomero nze abisasula. Kakati Joani kye yakoze ng'akwata ekkubo ng'agenda okusomera omwana gy'asomera ng'amugjayo nga mbagenda mufumbiza. Kozi muntu atasiima ono muntu kikula ki ningamba poliisi kati gitegeze ku nsonga eno. Naye okuva namuleeta wano abapoliisi tibafaayo ali awo mukomera biki n'ekikoze bulungi tate kati gwe bakoze eki bakuleese nkimanyi gojja kunkolera ekituufu. Kwe kugamba Joani ono agezaako kugootaanya nteekateeka za gavumenti ez'abaana bonna basome. Ekyo kituufu. Yagikubye ekifuba, gavumenti yagikubyeko ekifuba. N'atakomeye ku ekyo kyokka namufunira n'omusajja omukulu omukadde Ssemwandu bemba seerabidde n'akazika ku bakazi aba bana ng'agenda Ssemwandu ng'agenda amuggyako ssente empitirivu n'akolako kali akadduka kali akacakala ku kijonyi kali akadduka mwakola yakagye mu musajja oyo agenda owasa muwala we. Naye kati kambuuze omwana ono ayita atya Joani? Mbwa muyita senga. Kituufu? Mbu ate kakati n'abeera nga adobonkanya emikisa gy'omwana egyo mu maaso omwana wa mwanyina. Anti kalina omutima omubi, kakazi kabi nnyo, kalina efutwa, kalina omutima ogutaagaliza. Omutima gwe kalina gulinga ogoye yayokya amasiro, kabi nnyo. Kyova olaba kati nsaba gavumenti ne poliisi munyambeko akakazi kano tukakwasa amaanyi kakangavulwe. Sigenda kukireka mu bbanga. Etteeka ligenda kuyimirira ng'etteeka. Omanyi nze bakankyusa okundeeta eno. Era nakitegedde. Bakandeeta eno. Sigenda kukkiriza bumenyi bw'amateeka mu kitundu kino. Era kakati kyengenda okukola nga tunakola ekyo kyensaba ofiisa kati tandikira ku Joani. Gwe teweeralikirira. Nze kyengenda okukola fayiro ngenda gitambuza paka waggulu bakama baffe. Ffe tugamba yamba poliisi naye ne poliisi ekuyambe. Naye Ssuubi nze mpulira ntiddamu ate otidde ki? Tuyinza ogende ku poliisi
naffe ne batusibanga ssenga ng'ate kyekitusibya okutwalira omuzi w'emisango ebyokulya kati ani muzi wa misango wano ssenga Joani yaza musango ki mubbi yabba ssente zange byakaze yakuteeka omukolo ate gwe saagala okuza mutwe nga mmale nga amagezi gakudda mu bigere yitawo eri ne tugenda Joan wanje ofisi lwaki ogezaako okugootanya enteekateeka za gavumenti ez'abaana bonna basome ate mwanji gwe nalemesezza okusoma kirabo gwe kennyini omujje mu ssomero oyagala kumufumbiza ofisi ate ebyo bijje kati oyagala kwegaana kubanga si bituufu byakatonda yennyini misa byakatonda byonna abiŋŋambye ono byakatonda alina ye kennyini yagala okujuma n'amwannyinaze mu ssomero amuwase kati byetegedde nti nze mulemesa oba nze mulemesa enteekateeka ze ez'okuwasa omwana nankwata nanitwala eno ku poliisi naye nga yennyini yalemesa omwana wa mwannyinaze okusoma so sinze Mr. byakatonda kaakati ku mwembi gwe ne Joan ani mulimba ani mutuufu omanyi ofiisa nze sikyali muntu wa bigambo era kati sikyayagala kubeera kati kwogera bwogezi bigambo nenjogera kati nze ni muntu wabikola bw'abagamba nze nemmesa enteekateeka z'omwana okusoma kati nze risiiti kwe mbadde nsasulira school fees z'omwana kirabu ziizino nze kati ebyange bya bwino ntambula na bwino sikyayagala bya bigambo nga ye nafukumula ebigambo kirabo Makas school fees 400,000 shillings ate zatamwe paid in by byakatonda mwana musomesizo okuva mu P7 mpaka mu bisini ey'okuna Joan oli mukazi ate nsubira naawe oli muzadde naye lwaki olina omutima omubi bwe gutyo omusajja n'akwata ssente empitirivu eziti n'azitoola buli ttaamu mu kifo ky'okumwebaza ate osazeewo okumusasulamu kumusibako matugambuzi kumuliisango ofiisa njagala nkutegeeza ono byakatonda akulimba teri lunaku na lumu lwesasulidde ku mwana we waffe school fees teruliyo teri mwana we yali aweeredde ewaffe ebyo byonna byakugemeza risiiti akulimba omusajja omukulu n'atasobola na kuswala omuwulira sebo ofiisa kati ayagala nze nswale okuweererera omwana wa mukwano gwange eyafa kakati yayinza okulowooza ndowooza nze nfunamu kubanga mpeerera omwana waabwe naye nga tamanyi be bafunamu kati kamulage nti nze sina kyenfunamu kati nze ebintu byabwe mbivuddemu omwana waabwe sigenda muweererera nkomyawo mpa risiiti zange katuule ku lujja lwabwe nze ebintu byabwe kambiveemu omwana kakole kikatuule nze mbimaze mberesi naye kakati Mr. byakatonda kino kakati njogera mu buntu omanyi mu ggwanga lino Uganda gavumenti eno eya Uganda eyagala abantu abateeka mu nkola ebiruubirirwa byayo byonna gamba nga okuwagira enteekateeka z'abaana bonna basome era gavumenti enoonya abantu abalinga ggwe nze mbadde ŋŋamba ekintu ky'obadde okola tokireka enteekateeka zonna z'olina n'omwana oyo kirabo genda nazo mu maaso ate nagenda nazo ntya mu maaso nga buli lwengezako zitwala mu maaso Joan aneekiika n'anemesa kakati tokireka